yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Gavumenti evuddeyo nerambulula engeri gyegenda okutuusaamu ebyetaago eri bannayuganda olwe banasobola okwekulaakulanya obuse obuweredde ddala 26 bwe bugenda okuyambako enkola eno. Omusasi waffe katuwe ebisingawo. Gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebyensimbi Ministry ya Finance yakuteekawo enkola enkakali okugira obulyake obubbi n'okubuzaabuza ensimbi z'omuwi w'omusolo eziba ziteekeddwa mu mirimu egy'enjawulo. Gavumenti yategeezezza nti ku mulundi guno buli project gavumenti gye naateekangamu ensimbi yakulondoolebwanga era nga singa wabeerawo ebitatambula bulungi abo bavunaanyizibwa ku mbalira ya project eyo baakuvunaanibwa awatali kwekkiriranya oba kunyigira ku muntu yenna liiso. Abakungu ba Ministry ya Finance bo babadde boogerageranyamu n'abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo omuli ebitongole eby'obwannakyewa ebirondoola embalira ya gavumenti n'abakiise ba paliamenti ku ngeri ki ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe zigenda okusaasaanyizibwa nga tezibbiddwa. Because you can imagine an accounting officer was handling over 50 grants. Now when you have 50 grants in a district, it means you must have 50 books of accounts, because you have to have books of accounts for each grant. You must have accounts, bank accounts. So you can imagine how much time you spend even signing vouchers and all. So we have consolidated those ones. Now, next year, we are going to do a study to look at the whole architecture of fiscal decentralization, which essentially entails the financing of services in the local governments. Okay? Is the money, sufficient on account of the mandate of the local government? So that's something which we are going to deepen. Sit down between us and you, the civil society, and agree on areas that we shall tackle, okay? Ab'ebitongole by'obwannakyewa bagamba nti gavumenti esaasaanya nnyo ssente ng'eyita mu mbalira y'eggwanga nga kw'otadde n'okwewola okuva ebweru w'eggwanga naye ate n'etateekawo nkola nnambulukufu ey'okulondoola ensimbi zino n'erinda okuteekawo obukiiko okunoonyereza nga ssente zimaze okubula. Obuli bw'ensimbi bugenze wala tebabanga tebabukozeeko kiki tekigenda okukosa sectors okutuwa ebintu bye twalanga twagalamu. Embalira y'omwaka guno gw'ebyensimbi yasomebwa wakati mu kwemulugunya olwa lipoota eyakolebwa okunoonyereza ku kitongole ekikola ebyenguudo ekya UNRA bwe yalaga nti ekitongole kyabulankanya obuse obuwerera ddala 4 mu bukumpanya obubbi n'okujingira ebiwandiiko ebyenjawulo okusobola okubba ssente z'omuwi w'omusolo. Crack Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire. This is Kingdom TV.